Ekitiibwa kya Mukama nga Trevor UG ate ku mulundi guno njagadde twogere ku ki ebyemizannyo nga katulete ekyomupiira football. Eddiba nga bwe tukiyita mu Luganda kyandibadde omupiira guno okuzannya ttiimu ne ttiimu oba eggwanga n'eggwanga nga munnange omu bwe twali tukyogerako Swagat Matovu. Naga nti nsuubira nti omupiira eggwanga erimu erandibadde likwazanya n'eggwanga eddala oba province emu ng'ezanya ne province endala oba club emu ng'ezanya ne club endala. Aga nsuubira kyandibadde nti okumanyagana, okusisinkana, okukola obumu. Ne mugamba okay. Nange mu mutima gwange nga nsuubira bwe kyandibadde. Kati nno ntwala eddaala ngamba kanjogereko ne mukulu wange David Davis Katabira. Ono referee trainer, is an elder. Ate muwa amagezi. Mubuuza ku nsonga era ngimuteerawo mu maaso. Naga ye bwe kyandibadde naye emipiira specifically twogera ku kyamipiira. Naga nti emipiira gino abantu abagizannya ebigendererwa bya njawulu. Abamu kumanyagana kyo bwe kiri, abamu kola ssente, abamu kulaga ani asinga. Nze otyo genda mu maaso. Mukulu wange David Davis Katabira agenda mu maaso because he's a referee trainer. Kati n'angamba nti golooza red card ejjira ki? Golooza yellow card yaki? Nti kyandibadde bwe kityo naye olw'okuvuganya kuno ate nga ffe abantu tulina endowooza n'ebintu bwe tubyagala. Kale olw'obunafu neki n'endowooza zaffe okuba ez'enjawulo kye kireetamu abantu okweyisa mu ngeri etali nnungi ku mipiira gino. Tukitwale ku ddaala eriddako competition. Kati kibadde kya competinga club ne club alina asinga okuzannya omupiira akola ssente biki bwe bityo. Nga twogeddeko n'embeera z'abantu bwe ziri ez'enjawulo nga buli omu ebintu abikola bubwe. Nga tukitute ku ddaala eriddako erya competition okuvuganya. Bwe twali tusoma mu masomero oba yonna gye tubeera ovuganya ne munno ng'osoma nnyo omusinge oba okola ekintu gw'omusinge. Naye competition oba okuvuganya bw'okutwala ku ddaala eriddako lye tuliko kati lye tugabanako ovuganya ng'oli naawe. Wevuganya wekka. Nti nja kukola training oba nja kusoma ebitabo bino oba nja kukola kati nganze nti nja kukola video bwe ziti ku mutindo bwe guti nvuganya nange nze kennyini. Okuvuganya oba competition yeeyo level ate eya wagguluko nti weevuganya wekka okusinga so si na balala. Ekyo nga Trevor UG kinjagadde ate tulowoozeeko tukubaganyeeko ebirowoozo. Cheerio kama mulungi akuume.